Ekibba baana kyeyongedde mu kibuga eky'e Kampala. Poliisi emaze okulabika nga ate enunula omwana omu eyabadde abbiddwa ku nnyina abatamanya ŋŋamba ne bagezaako okulabika nga bamutwala. Obukugu obw'ekitalo bukozesebwa, ono n'alabika nga azuulibwa. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebali nnyo, weebalire ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi bw'oba ez'omuggundu, yonna gy'osinzidde mwana wa maama, mwana wa taata. Kugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala buli w'ovaayo n'olabika ng'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu, gwasinzidde yonna gy'oli okulabika nga otugoberera. Kaakati wakati oluvannyuma lwa maama okuvaayo mbagirawo n'alabika nga abulibwako omwana we mu ssabbiiti eno gye tuwunzika, kino ekyamuviirako n'okulabika ng'azirika omwana we ow'omwezi ogumu gwokka bwe yamubbibwako. Ono omukyala amanyiddwa nga Najjuuko Teddy, ng'ono mutuuze wali ku kyalo ky'e Seguku, yagenda mu maaso okulabika nga abbibwako omwana ono gwe nkutegeezezza ow'omwezi ogumu, ng'ono ye Mikyero Kiraga. Mu kaseera akali akazibu nnyo, wampuliriza naawe ndaba, ono baana ba mama, baana ba taata, wetwogera ku kibba baana wano munda mu ggwanga erya Uganda, of course buli kaseera kigenda kyeyubula nga kyekyusa, n'olwekyo tosobola kuvaayo na fomula ntuufu gy'osobola kulabika nga owaayo n'ogamba nti oba eno bano abagezaako okuwamba abaana oba okubabba gye bakozesa. Ono mukyala wattu bambi mbagirawo nga yeewuguddemu katono okuva awaka we waasula actually saawaka, wabula okuva wakati mu nnyumba ng'agenze ku waya mu mbiriizi z'enju okwanika engoye. Wano omunyazi we yajja n'ayingira n'alabika nga asomola omwana ono, era nga kino ono omubbi eyagezaako okubba omwana ono yakikola mu ddakiika oba oliawo z'otasobola kugamba nti zisukka 5. Osobola okuteebereza wakati mbagirawo nga maama gwe naggambyeko Najjuuko amaze okulabika nga ate akomawo okumala okwanika engoye, yagenda okutuuka okunoonya omwana we nga tamulabako. Oba oliawo yandigambye nti ayavudde n'asa oba n'agenda wansi w'ekitanda. Bassebo ne bannyabo omwana w'omwezi ogumu tasobola kuyavula. Yagezaako okutunula wano ne wali, waatunula mu kitanda, waatunula kabalaza, waatunula wonna, naye ate nga byonna byalowoozaako oba oliawo tebisoboka. Era wano mukazi wattu okuva ku olwo bibadde byamugwako, nga ne puleesa zirinnya buli kaseera alowooza ku mukwano gw'omwana we nagwe waali nakyo ekiddako. Wabula nsobola okulabika nga nvaayo ne nkutegeeza nti kaakano wano ge tulina kati galaga nga kyaddaaki bambi omwana ono Mukama amusaasidde n'alabika nga azuulibwa, gwampuliriza naawe ndaba. Kale of course wakati ng'ebitongole ebyo by'okwerinda omuli poliisi nga bigezezzaako oba oliawo okuggyayo n'ag'omu buto okulabika nga bakola ekisoboka kyonna okunoonya omwana ono waali, nsobola okutegeezaako basobodde okulabika nga bamununula, era mu kaseera kano ali mu mikono gy'abo ab'ebyokwerinda, ate nga bwe bagenda mu maaso okukola okufeffetta ku nsonga ezifaananako bwe ziti. Mu kiseera kino ono omwana yasangibwa mu bitundu by'e Kasubi. Osobola okulaba ekyana ekirungi, kibebi ekirungi bambi, era nga mu kaseera kano akuumibwa wali ku police post ey'ebitundu eby'e Kasubi. Of course nkugamba kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga, tukyayongera okukola okufeffetta. Twagala kukumanyisa yasangibwawa, kyavudde ku ki, bibadde bitya, ani yamututte, yabadde amututte lwaki, byonna oba oliawo twongera okukolera okufeffetta okw'omuzinzi byonna gy'osinzidde. Nze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.
personally agree.